Weewaawo okuloota nga Museveni ataddewo omuggalo kye ki? Kakati ono mwami yeddira ŋŋongi era nga muzzukulu wa Kisolo era nga be basamirira mu butereevu Muwanga Ssebyoto era nga bazzukulu ba Muwanga era nga jjajjabwe Kisolo yakolagananga nnyo ne Ssekabaka Kintu era nga Kisolo yayamba nnyo Ssekabaka Kintu mu lutalo lwali Kafungulankete omwafiira Bemba Musota era Kisolo ly'eryabanga essajja ery'amaanyi ery'ekifuba Ssekabaka Kintu lye yakulembezanga mu ntabaalo ezo era bwe baalwana olutalo ne baluwangula ndowooza ne Katikkiro Nfuddu oba yattibwa buttibwa ndowooza baasenga olukalu omulembe nno ogwo gwali muwawa ng'ebika tebinnajja baasenga olukalu Ssekabaka Kintu ng'amaze okutereeza ebintu byonna ebyali ku lusozi lwadda kuzzaawo kuteekawo bika kutandika bika biki Ssekabaka Kintu yakuba omutala oba tukiyita butuuze olusozi baluyita ennono eyo nno yasengayo ne jjajja w'ab'eŋŋonge Kisolo kati ate eyo gye baafunira obutakkaanya Kisolo n'asenga ewalala oba gye yasenga bayitayo Butambala oba Busujju ebimu ku ebyo ettwale eryo ab'eŋŋonge balinayo ettwale oba Busujju oba Butambala ndowooza kubanga era waaliwo entalo wakati wa Busujju ne Butambala Obusujju zaabanga nsigo ezireebeeta nga tebambala okitegedde naye nga beesibako makoola kati nga n'abeena ab'e Butambala bali abeesibangako amakoola nabo nga balangira bano Butambala okitegedde kati ab'eŋŋonge Kisolo wamala okwawukana ne Kintu nadda ku mitala ebiri kuliko omutala ogumu lwakuba ngwerabidde ku Busujju ne Butambala Kisolo alina we yakuba omutala kati bw'akuba omutala awo bano bazzukulu ba Kisolo be batandika okuyiiya ebyambalo nga babijja ku mutuba jjajja bwe yasooka yayimbula omutuba n'agukubamu olubugo n'alaba nga mulungi nga birungi okitegedde era ekyambalo ekyo yakitwalira Kabaka n'amusiima nnyo ab'eŋŋonge be batandika okukomaga kakati waliwo enjuyi zombi abaali balangira bannaabwe obutambala nga ne bali bagamba nammwe Obusujju mbutwalira bweru Obusujju zaabanga nsigo kitegedde kubanga okunenengana okwo kwaliwo wakati w'abasajja n'abasajja okitegedde emitala egyo Busujju ne Butambala bali balangira bano Obutambala ne bano balangira bali Obusujju kati bano babalangira ennyo ne bayiya ekyambalo ky'olubugo okusobola okwebikkako naye waaliwo entalo wakati w'emitala egyo gyombi lwakuba bwe tunaaba tujjukidde bulungi tujja kudda twogere ku nsonga eyo oba ebyafaayo ebyo kakati naye si bye byandeese kati kanzire ku kibuuzo ky'omukulu ono omukulu ono yeddira ŋŋongi era nga muzzukulu wa Kisolo era nga bali wansi wa Muwanga Ssebyoto be bannannyini Muwanga Ssebyoto okitegedde akati omusajja ono agamba nti yagenze wa Muwanga n'atwalayo ebyayo nga Muwanga bwe yabimugamba kakati bwe baavudde mu mbuga ya Muwanga nga bazzeeka omukulu ono agamba n'afuna ekirooto ng'alaba Museveni ataddewo omuggalo era nga bannansi banyiivu nnyo naye omukulu ono agamba nti ye yabadde musanyufu kyeki kakati soke twebuuze Museveni alabika ngaani mu bubaka era bw'oloota Museveni oba oloota Museveni tumulabiramu ki mu bubaka oba mu birooto bya bajjajjaffe kakati Museveni alabika emirundi ebiri Museveni alabikira mu kituntundu ekya Kabaka Ndawula kubanga era Museveni yennyini ng'omuntu katubijje mu byempewo aliko amaanyi ga Kabaka Ndawula naye ng'amaanyi ago macwezi era nga musajja mucwezi era akkiririza nnyo mu bacwezi kubanga mucwezi atambulira mu Bwakabaka Ndahura okitegedde Ndahura Museveni
kakati singa omuloota onoolowooza nti oloota ye ng'omuntu oba omulootera mu butalabika, kubanga abakulu abo empewo zirina engeri gye zibatwolekamu okusinziira mu bifo mwe batudde. Okitegedde? Bw'onoolota memba wa paalamenti ajja kuba alina ky'ategeeza, bw'onoolota Kabaka Mutebi ajja kuba alina ky'ategeeza, bw'onoolota Katikkiro Peter Charles Mayiga ajja kuba alina ky'ategeeza. Bw'onoolota Museveni ajja kugira mu bitundu bibiri. Alina ekitundu mw'atambulira kisinziira ku bubaka nga kyogera ku Kabaka Ndawula. Alina ekitundu mw'atambulira nga kyogera ku jjajjaffe Muwanga. Kati oba wavudde wa Muwanga n'oloota Museveni, obubaka butereevu bwadde bukulaga jjajjaffe Muwanga, kubanga Muwanga ye nannyini magye, ye nannyini mayembe. Muwanga ye yaleeta amayembe olubereberye. Okitegedde? Ye nannyini kitongole kisirikale. Era amayembe oba abasirikale mu lubaale, buli kabaka alina abasirikale. Kabaka Bulamu alina abakuumi, jjajjaffe Mukasa alina abakuumi, jjajjaffe Wannema alina abakuumi, jjajjaffe Ndawula alina abakuumi. Naye abakuumi abo baani? Mu kitundu ekyo ba Muwanga. Okitegedde? Kubanga Muwanga omulimu gwe alina okuwa bakabaka abakuumi ababakuuma, kuba ye nannyini gye, ye nannyini magye, kuba ye yaleeta abasirikale, yaleeta amayembe Muwanga. Kakati mu bwensi Museveni atambulira mu katundu ka Muwanga kuba ye nannyini basirikale. Yagawa ebitongole ebyenjawulo, yagawa obwakabaka bwa Buganda amagye gamukuume oba muwadde abasirikale 14. Yagabira ebitongole byonna gwe byowuliramu ebirimu okutendekebwa kw'abasirikale ab'enjawulo, oba basekyuliko oba baloko oba baki, byonna ebitongole byonna Museveni ye nannyini kitongole ekisirikale, oba oli waloko oba oli wa sekyuliko oba biki, ye nannyini kitongole ekyo. Era byonna ebitongole eby'abasirikale biba wansi we. Kakati mu kitundu kino bw'obanga wavudde wa Muwanga ye nannyini magye, waloose Museveni we wadde oloota Muwanga yennyini, ng'olaba alangiridde omuggalo lockdown eri bannansi, era nga bannansi banyiivu naye nga gw'olaba oli musanyufu. Kyeki ekitundu ekyo okulangirira lockdown ogwo muggalo agulangirira muggwe. Okitegedde? Alangirira kati bwavudde wa Muwanga wasitudde amaanyi. Olutabalo lwatambudde bulungi. First kansoke nkwebaze nti kulikayo ewa Muwanga. Olutabalo lwayogedde, olutabalo lwakulaze nti watuuse Muwanga yakulabye. Wabula okusitula amaanyi osobola ogasitula wakati gwe noloza nti oba wagasitudde mu bubi. Nedda, amaanyi wagasitudde bulungi. Muwanga yazze, amayembe gazze, wabula omulimu gw'amayembe kasita gajja nga gatandika okulwanyisa abo abajeema. Kati mu kitundu ekyo lockdown abantu bagenda kutandika okukaaba emirimu. Okitegedde? Bagenda kutandika okukaaba emirimu. Era kyova olaba abazadde abamu bagambanga abaana nti mugenda kutusitulira embeera etali nnungi. Abaana batankuula ebintu, abaana bajja tuleetera ebizibu. Okitegedde? Gundi yatankuula ebintu wano, abantu ne bafa, biki, bantu emirimu gyasanyalala, ssente zaafa, baanoba bintu bwe bityo. Kyova olaba bayigganya omwana aliko empewo, kuba omwana aliko empewo buli lwasamira ekika, buli muntu yenna abadde tafaayo bulijjo akosebwa. Kakati mu kitundu kino amaanyi wazze nago, naye amaanyi mu kujja nago kyekiddako. Mu kujja nago kati amaanyi gagala gatereeza. Kati gagenda kutandika okutabaala bonna abajeema bakitammwe basengammwe baani. Okitegedde? Ye lockdown ekugaana genda mu kibuga kukola. Bonna abasinga obungi bagenda kusanyalala mu byenfuna, bayina okutereeza ensonga ezo. Naye kyemmanyi batambulira mu butamanya tebajja kumanya, kubanga lockdown eya Lubaale mbutalabika tesobola kulangirira muntu n'agimanya. Muntu alabira awo mirimu gye gisanyaladde, oluusi enfuna ye oluusi bamubbyeko ebintu, bamubbyeko ente eyo bambuzi bwe bityo. Kale ebintu bya Lubaale bijjira mu ngero, kizibu omuntu okutukibwako ekintu n'amanya mu kashi nti ono Lubaale, kuba Lubaale bwaleeta ekintu ate tasobola kujja nakugamba ti nze nkikoze. Kale noolwekyo mukulikeyo nnyo amaanyi mwagaleese, Muwanga mwamuleese, era kati muli Butoola, amayembe mwagaleese, era Muwanga oluvannyuma lw'okulangira lockdown mu kitundu mw'omulabidde kya Museveni. Ekiddako kutuma mayembe, kulagira Lubowa, Kasajja, Katabaazi, Byuma, Kisekulo, Namuzinda, Nambaga, Nalubowa,
namalere mugende mu balumbe ensonga zange banga litumaze ku ttale mu balumbe balina okusitukira mu batereze ensonga kati amayembe gagenda kutandika okulumba tubanja byaffe tubanja kati mukubanja lubowa igwe mulimo gwe okubowa abamu olyajja kusangibwa n'obubuzi bwaganye ababbi banumye embuzi zonna ne bazitwala bakyavudde kuki naye nga tamanyi nti ono omusajja yagenda n'asitula amaanyi okitegedde era ne bakumanya bayinza okukuba emiggo okitegedde kale nno amaanyi si mabi era tegalumba mu bubi wabula amaanyi gaba gabanja bubanzi okitegedde ani yajeema ani atafaayo twagala byaffe twagala muzewe byaffe twagala muzewe ennyumba yaffe twagala musamire nga bajjajja mu bakola basamire kati ezo zibanga kibooko teri baddogo zibanga kibooko lubali yenna kasita asitukira mu famire zibanga kibooko okusaggula mayembe gagenda kusaggula naye okusaggula kyeki lockdown guba muggalo obutakola omuggalo ogwo abali ku mirimu eyo ab'enjawulo okusanyalala biki ate nfunye olutwe ku mirimu bampumuza sente zange zikendedde mirimu gyange mbadde nkuba wali bulooka ate neetemye ekigere maze wiiki nama nga sikola gwe muggalo ogwo kale kansubire nti obaka bwombi okuzzeemu bulungi nnyo naye gwe wadde musanyufu si gwe musanyufu kubanga omuggalo gukuzingiramu omuggalo gugenda kukwata ab'ekika kyo bonna naawe waakwo kati gwe wadde weeraba nti balangiridde omuggalo abantu b'ensi banyiivu abantu b'ensi be bantu bo mu famire okitegedde be bantu bo mu famire be bannansi kati gwe ate wadde olaba oli musanyufu so naawe weetabe ku bannansi bali gwe wennyini naawe waakwo kigenda kuzingiramu emirimu bigenda kufa era nja kusekerera nnyo ng'okyanoonya emirimu ate nga gwe waleese amaanyi okyanoonya emirimu okyanoonya ebyokukola ne bamaze okulangirira ebyokukola byo bigenda kuba bifu bigenda kusanyalala lubaali kati ayagala bibye amayembe gagala byagwo ensonga zaagala zitereeza omuggalo gukuzingiramu eyasanyuse gwe yakwambadde n'olaba ng'oli musanyufu gwabadde muzimu omuzimu bukyanga lubanga lwa mindi ensonga zaagwo bukyanga zisuulibwa olwaliro ekyo kye wakoze omuzimu gwasanyuse nnyo kwe kulaba nga gw'oli musanyufu si gwadde omusanyufu jjajja wakwambadde yabadde omusanyufu kwekyo ekyakoleddwa museveni okulangirira omuggalo lockdown omuzimu gwasanyuse bya nsusso kubanga bulijjo buli ku ttale ensonga zaagwo ziri bbali ziri weeru nga gwebuuza ani alivaayo okuzaayo wange ebyange bye nakolanga kubanga oyo yasanyuse gwadde muzimu ogwasamiriranga lubaalo oyo n'olwekyo gwasanyuse bya nsusso ba bulijjo mbadde temufaayo temumanyi kituufu kyeki kati wagenze wamuwanga n'ositula amaanyi gaagwo kati gw'oli mubali abateereddwa mu lockdown mu muggalo tolowooza nti gwe wasanyuse kyogenda kuba bulungi nnyo era teweeyibaala pumbaavu abadde yeeyibaala embweno oli mubali bannansi abanyiize gwe ogenda okuteeka omumwa mu nnyindo emirimu tegikyatambula lubaala akubanja emitwalo 10 oginoonya togiraba ate emirimu gyafa oli ogenda okunoonya omulimu nti tewali biki lubaala akubanja ebibye gwe oli mu lockdown gwe oli mu muggalo omuntu gwe batadde mu muggalo abatakola emirimu giba giggaddwa okitegedde oba olina kubeera waka mu bbanga ery'omuggalo okubeera waka kye kituntundu omulubaale kyamala nga atereeza ensonga oba waka kuba ababeera bakuggyako ekitundu ky'ensi n'olwekyo amaanyi gagenda kubabanja naye temwandirinze babanja na busungu kubanga g'ekituufu gazze era kulikayo nnyo kulikirayo ddala weewaawo naye nga buli kimu ojja kuba okitegedde toddangaawo nti ate noonya ddagala lya mirimu biki buli kimu okitegedde omuggalo gujja mirimu gigenda kudobonkanamuko ebibyo ebimu ojja kusanga ebimu oba nkokoze oba bazze bazibbye biki lubaale waabazze bwe buzannyo bwazannyira ddala togambanga nti tewabimanya togambanga nti wabitegeera okay weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.